Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Ddala abaalugera nti akuddira mu mboozi tagiwoomya bo baalutuusa. Era nange sandyagadde ate kubeera nga nkulungutanya ebirowoozo byo n'okubeera nga nkuzzamu ebyo bye twakuba enkoona. Era wennyininyini wenkakasiza ddala nti naawe wejjukira we twafundikirira, ng'olwo nno maze okusotyasotya nfunye wengezaako okweggama enkuba oluvannyuma lw'okubeera nti nali ngobeddwa mu maka gye nali nsoose okusaba obubudamu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokuna eky'essuula yaffe empologoma enneekuusaako. Natuula ku kimeeza okubajjirwa ne ndeebeesa amagulu agaali gasanyaladde olw'ebiwundu. Ekigere ekimu nakijja mu ngatto nga kannaswi kambabuukirira kantujja empewo ekafuuweko. Mba ndi omwo ntema ebisiki ne mpulira ekintu ekyekunkumula ng'embuzi ekubiddwa enkuba. Nakanula amaaso naye nga sirina kye ndaba. Obudde buzimbye bukunidde bekunikuni era bulinga enziro. Mba akyakulungutana n'ebirowoozo ate ngenda okuwulira nga kyekyusa ku kigere ekyali kiggyiddwa mu ngatto. Mu kaseera ke kamu eggulu we lyamyansiza ne ndaba empologoma bbiri nga zinkubye amabega nazo zeggamye namutikwa w'enkuba. Osanga mukira gwe gwankoona ku kigere. Namira omukka ne neeseebulula mpola nnyo era olwamalako ebbajjiro ne ntema emisinde nga ŋŋenda mpippira. Eggulu lyamyansa era nga nkyuka ndabe obanga empologoma zaali zimpulidde zingoberera, kwe kutomera ekitooke n'engwa n'ensituka ate ne nzirawo. Nasala oluguudo ne ngwa ku bbibiro. Nali walampya nkokola na maviivi nga nvuya ndaga ebusukkakkubo gye nali nnengedde ettaala ng'eri mu mulyango eyaka. Omukyala eyali alembeka amazzi okugenda okwekanga nga namuyiseeko dda ettaala ngibuuse n'etuzze mu ddiiro. Omwami yambwatukira n'andagira nfulume nga bwansika ebigoye atitiba nanfulumye ate nga nze nguguba era bwe ngezaako okumunnyonnyola mu matobotobo ebimbaddeko anti nga mmanyi nti olunfulumya nga bansibira ebweru ate ng'eyo gye nali sikyetaagira ddala kudda. Ddaaki ng'alaba mmugaaniddeko yatuula mu ntebe ye ne mmunnyonnyola era yafaanana okukkiriza bye mmubuulidde. Era yagenda ayingize busagwa eyawambira mu mulyango nga neefubitika enju, olwambalizo ne lukutuka n'asigala mu mulyango. Bw'aba amuyingiza kwe kukwata ku mmaso mpozzi nga mwasigaddemu essasi, busagwa n'atokota. Eky'omukisa omulungi essasi lyalaga bweru naye emmeeme lyaleka lizikubye wala, naddala ey'omukyala eyali atembeeta amazzi naye bwe yeekanga nangwako gonna ne gambundugukira. Kyokka kye simanyi y'ensonga lwaki busagwa teyamasuka bwe nagwa amagwo. Enkeera twagenda ew'omuliraano tulabe obanga ebigere by'empologoma byali gyebiri. Ddala twabisangayo ate ng'empologoma zaagenze ne zeekuubaako ne ku bisenge by'ennyumba esulwamu. Bano bankulisa nga bwe batenda omukisa gwange. Yennyinimu gye nasula yagamba nti bwe yandaba yasooka kulowooza nti batuukiriddwa kikulejje, nti ate bwe waayitawo akaseera n'alowooza nga nalimu akalangala, nti nno newankubadde ng'oluvannyuma okusinziira ku njogera yange muli yakakasa nga ssaali mulalu, nti naye era akakunkuna tekaamuggwamu bulungi n'emmundu kyeyava agisuza ewuwe. Kyokka bannyamba nnyo abantu bano era Omukama abongereko ku mikisa gye. Mu ttuntu banfunira mmotoka eyantuusa ewaffe nga nze nansogonyose era kaabula katabambulwe. Natumye ewa mulirwana wanguli Kakolobooto abikire abeeka era nange oluvannyuma nga nvudde ku ndiri nagendayo okubakubagiza naye nga bali awo leero ge bakaaba ge bakomba. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'ekkumi n'essatu.
mu bizinga by'e Luccocco. Nga sinnatuuka mu nsi z'Abawarabu nasooka kulwanirako mu bizinga by'e Luccocco. Awo olutalo ne lwanyinyitira ennyo era nga luzuzumba ng'omulaba ajumbye. Eryato eryatutwala twalisaabalira Mombasa, naye nga ffenna emyoyo gituli ku mitwe kubanga empulubujju yali emaze okutuuka ey'amaato abiri agaali gafumbekedde abajaasi nga gakubyeko era agaali gava mu maserengeta ga Afirika nga galaga ku ludda lwa Buyindi nga galaga ku ludda lwa Buyindi ne gasaanyizibwawo omulabe. Ebizinga bino bye ŋŋenda okwogerako biri eyo mu bwengula bw'eriyanja li Pasifika, naye we biri ddala wennyini nange sikyajjukirawo bulungi. Sijja kumenya kawonvu na kagga ku ntambula yaffe, wabula nzijukira nti nga tumaze ennaku tusiyagguka twasimbibwa mu nnyiriri ku lyato ne tusomerwa ekirangiriro ekyava eri omuduumizi omukulu ow'amagye mu kitundu kino. Ekirangiriro kyali kisoma nti kaakano essaawa yaffe ey'okwambalagana n'omulabe ekoonye. Tugenda okulumba emmekete, empulucca era oluggufu lw'omulabe. Tujja kusiitaana naye okutuusa lw'alisuula ebyokulwanyisa bye wansi oba okutuusa eggye lwe lirifuganyizibwa ne lifungalala ne likonziba era oba nga akyazigugubiddemu ne lyerebwawo. Obuzira bwammwe obutaliimu nkeka mbumanyi, sibulinaamu nkenyera wadde okubwemuumuunyaamu, wabula mbasaba kino nti buli we munaasanganga kasiisi w'omulabe mumubattule, mumufuntule, mumutimpule, mumuwaatule, mumuswabule obutassa mukka, obutassa mwoyo, nga temusaasira, nga temutaatira era nga mujjukira nti mulwanirira n'okulafuubanira bye tusinga okwagala, be bazadde, abaana, abakazi n'eŋŋanda zaffe, emikwano, empisa n'ebyobuwangwa, mu kigambo kimu ensi yaffe n'ekitiibwa kyayo. Mbaagaliza omuyiggo omulungi n'obuwanguzi. Katonda abeere nammwe. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira olwaleero we tujja okusinziira omuluuyi omundi twongere okumanya biki ebyaddirira nga tumaze okwolekera mu bizinga by'e Luccocco. Akuume atakuumira mpeera.